kirungi bo kati batandise okudduka ebya Katonda nga balowooza eri bagenda kutudduka mu ggulu kati bayisa Abacwezi batandise okuzza eby'Abacwezi eby'emizimu eby'emisambwa naye tujoosa mu linnya lya Yesu tujookya era tubagamba nti tukyali nammwe tuba following okutuusa ng'ebintu by'emabbe ebyaggwanga mubikomezaawo obuwanga buli bw'oraba erwero wali obusinisa amanyu bw'okumanya nti bajooga ne babuteeka ne ku katandaalo abantu abo bonna baali bantu era balina abaana abamu baali baana ne bafa n'ebyo tebitubifaako kati tuli awo tugamba kasita gw'oba oli emmereyo ng'osula mu nyumbayo toyinza kufana ku bantu ababonaabona mu ngeri eyo n'abantu abafiira obwemage kakati nze nga chairman w'omuwejere nange ngezaako okulabika nti omuwejere osobola okuvaayo n'oyambalako obulungi era nange okulaba ng'anyambaddeko suuti eno si lwakuba nti nina ekirala ekyoyongereko okusinga kwenu ne nange kanjambale ng'ekyamani wabo nti oli lawyer wasoma lawyer n'osoma mass comm kakati ne bakuza mu bigala bye nasookeramu gye nava kati abalala bali mbaleke bo bakole ekibabeere batya. We cannot allow these people again. They have now started saying now we are coming for us, we are Bacchwezi, we are what? We cannot put our country back to the Bacchwezi. We cannot put our country back to Satan. This country was dedicated to God. Where we got our motto for God and my country, and these people are saying for us we are going back. We cannot allow you. I'm expecting to be joined by Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm expecting to be joined by Dr. Chiza Besigye. I'm expecting to be joined by Road Mayor Elias Lukwago and other members who are fighting for the rights of the people. Then we move together. Sirore Kukiriza ya kitaawe n'abeerawo myaka 4 n'embeera y'omutabani tetugenda jikiriza ejo tujiganye ey'Abacwezi tetugenda jikiriza twocha Abacwezi twocha emizimu twocha emisambwa twocha buli kimwe kiriko oyo omwana ono ali asigale ku education ate oba taagala kusalawo ateko kimu taagala kusalawo omusajja amulemeddeko mu cabinet ali naye okiwulira mu buliri ali naye wona mwagenda ali naye kati Museveni mu sente zaze yagalidde mwata era tulinza okulooza nti ali bulungi so nga Museveni ali bubi nnyo kataze yagalidde wa bomanyo omuntu okutayiti makinga buli kamu kokolako nali naawe bw'otanteeka mu cabinet nange tojja kubeerawo namuyingiza mu cabinet bw'oba eno bwafasiredi mbwagala sijja kuvaawo Museveni abanga asala bwati ngadda mu kisenge kino nga Janet gyali aba asala nga agenda mu cabinet eri wansi kutuula nga Janet gyali omusajja ne sente tazeyagaliddeemu tayiti makinga eyo katogo musango gwani gwa Janet bana Uganda mwine obuchayi si buchayi twogera amazima kyali e Zimbabwe kyali e South Africa n'amawanga ne wano kigenda kutuuka mubye ettaka ne mubenda abantu mbagobye ku ttaka lyabwe ne mulyeza ne mubba ebintu by'abantu ne mukola buli kimu kyonna kye mwagala efujjo lye mukoze mujja disasulira gogenda n'ozimba ennyumba n'oteeka abantu mu nyumba mwobatadde n'olowooza nti omaze no. Your children are outside. Agenda kwasa muwala wa ali wano bamugobye ne fees negwa wo omutadde Harvard anagenda omuwasa Sabawejere tugenda batwala misinde tujja batwala ng'empale enfungize Musafiri prime minister ojja kuddukira mu Gomesi Musafiri nabanje ogenda kuddukira mu Gomesi twamugamba gwe bazaala mu nkoko wali gwe wandibadde omanyi ensonga z'Abawejere naawe wazivaako oli ku bantu kati naawe ogamba tuwozesa ebikola by'amapaapaali wabyogesaako ddi kuva mujjukire nti Abawejere be baleeta Idi Amin era be bamugjawo be baleeta Obote era be bamugjawo be baleeta Museveni era be bagenda omugjawo ffe Abawejere ffe tugenda okugjawo Museveni sirina gavumenti ya Museveni ne Museveni n'abantu betolina kye bammanja tebansomesangako tebampeerera school fees tebanzimbira nyumba tebaginzimbidde tebansasuliranga bbanja tebampasizanga mukazi tebalina kye bammanja nze mubanja nga Munnayuganda nze mbabanja okukolera abantu ba bulijjo emisana gya leero amazing ennimi ezimutugwamu ngwe. Okay, so thank you so much for keeping us all live show with the chairman w'Abawejere mu ggwanga akawungezi ka leero. Abawejere bye bafaanana bati ye muntu aweddemu essuubi ensimbi emikwano oluganda ebintu buli kimu ky'ogamba nti kikuweddeko tolina ssuubi
government in Soro. For example, you are hopeless. Hopeless. Actually, babera hopeless. Anybody who has become to that level of hopelessness, babera muwejere. Bannange chairman w'Abawejere tuli naye wano bannange naye ebigambo bigenda omuvaamu atamutya atenze gwinta simanyi how safe are you ngoli chairman w'Abawejere. I don't need to be safe by the way. Obanchu njogere ruzungu kati tegere na rumanyi tiseetaaga na kubeera safe fensi twa okusigala nga bali bwe bati bibakola tujja kulwana nabo tujja bavuma tujja babugogerera ebigambo nga bwe tobyogera kati wano ku nsi ne muguru tetugenda bareka kirungi bo kati batandise okuduka ebya Katonda nga balowooza eri bagenda kutuduka muguru kati bayisa Abacwezi batandise okuzza eby'Abacwezi by'emizimu eby'emisambwa naye tujoosa mu linnya lya Yesu tujoocha era tubagamba nti tukyali nammwe tuba following okutuusa ng'ebintu by'amabwe by'eggwanga mubikomezaawo ng'efujo limukoze ku bannayuganda mwetonze ne muta abantu wano ekaseesa abantu bafa kumpi 137 wane baronyo bampa kumpi 4 wane mukurabayo cha kumpi bameka mu gari y'omuka wano mu Kampala 18 bata abantu kumpi 10 mujukira 2 abantu abafiira wano abantu abadde bafiira bwemage ngo abongo totaddeko aberweru obuwanga buli bworaba erweru wali obusinisa amanyu bokumanya nti bajoga ne babuteeka ne kukatandaro abantu abo bonna bali bantu era bali n'abaana abamu bali baana ne bafa nebyo tubitubifaako kati tulyawo tukugamba kasita gwoba oli emmereyo ng'osula mu nyumba yo toyinza kufana ku bantu ababonabona mu ngeri n'abantu abafiira obwemage abantu aboze bafa bangi bayitirivu twali twabasonyiwa tulowooza nti baliddamu omutima ogw'obuntu n'omutima gw'obuntu guganye mujjukire nti Abawejere be baleeta Idi Amin era be bamugjawo be baleeta Obote era be bamugjawo be baleeta Museveni era be bagenda omugjawo fe Abawejere fe tugenda okugjawo Museveni yajana mundu ajagenda fe twakube mundu Abawejere be bakube mundu erweru wano nga abaana tebasoma ne bagenda bakube mundu abamu batambuzanga na bigere nga tebanayadde na ngato ne tebanna kyakwambala ne balwana olutalo ne baleeta muwogo ne baleeta lumonde ne baleeta ente abasajja ne bazirya olwamala okuzirya amaze okuyingira mu buyinza Abawejere batuvuddeko ne balowooza nti twebase anti balowooza nti okutuliisa muwogo batugambye muve ku migaati mulye muwogo kubanga emigaati mugisobola balowooza nti okulya muwogo tugenda balaga nti twalya muwogo nga tuli mu nsiko ne tuwangula olutalo tugenda kulya muwogo naye kye tugenda obakola Mukama yakimanyi. Chairman w'Abawejere mu ggwanga ate is among people who are oppressed 99%. 100% by the way. Sinakasigaddeyo kubanga banfumita ebintu nze nakugambe bantulugunya bankuba esasi mu kugulu ne bantulugunya banfumisa ebintu mu busajja bwange ne bankola byonna byonna efujjo lye baagala naye Mukama n'aba ng'akyankuumi kati nze sinnakensigazaayo sirina government ya Museveni n'abantu etwana kye bamanja tebansomesangako tebamperera school fees tebanzimbira nyumba tebaginzimbidde tebansasuliranga bbanja tebampasizanga mukazi tebalina kye bamanja nze mubanja nga munnayuganda nze mbabanja okukolera abantu ba bulijjo mukole ebiguudo ebibi muwa abantu amazzi amayonjo abantu mubateekateekere bafune kasente mu nsawo amadwaliro gabeeremu eddagala amasomero gabeerenga gasomesa buli kintu kibeerenga kitambula bulungi twali kyalo kye tubaagaza basajja mwe bakazi mwe naye bonna bakadde myaka 8 otuuza wano President Museveni myaka 9 n'otuuza Moses ali wano kumpi awe agenda mu 95 n'otuuza Janet Katawa Museveni ali ku 78 n'otuusa bonna bwe batyo bwe bali n'oleeterako ate n'omwana naye kati wuuyo ayingidde 5 kati ne muzukulu naye yayingidde university myaka 22 kwegamba olabira ddala ng'embeera eriwo kati yo yakweremeza mu kibuyinza yakwefaako naboka oli n'azimba ennyumba n'agiteekako ekikomera n'ayongerako sengenge n'agiteekamu amasanyalaze alina emundu 2 emitwetu alina 2 ziri ku geeti alina abamuwerekera kwegamba balinga abalowooza nti ensi yo yaabwe balinga bali mu ggulu naye njagala kwowola bannayuganda mmwe n'Abawejere njagala bakoola embeera eno tugigaani tukirize ya kitaawe n'abeerawo myaka 4 n'embeera y'omutabani tetugenda jikiriza ekyo tugigaanye ey'Abacwezi tetugenda jikiriza twokya Abacwezi twokya emizimu twokya emisambwa twokya buli kimu ekiriko omwana kyajja yeeyita gamba yeri Mucwezi twamubuuza erinnya ly'eddala ebatize lyeririwa talyogera amanyi lya Mucwezi amanyi lya Abacwezi lyokka
ne tumubuuza nti waliyo kyaliddeko mulwadde yenayina mu ddwaliro tasobola kukyalira wabula yo kutabusi tutabawuwa ye bwayogera buli ayogera gye nti ajja kutta lwe lulimi lwe ono mukulu muhozi kende rugaba lwe lulimi ate nze tumutyeko ki tuli myaka gyegimu ye yafuna omukisa olw'okuba nti taata we Abawejere bakitaffe bamuyamba n'atuuka mu bukulembeze yandibadde ansinze eki bwe tugenda mu kiraasi ansinga mu kiraasi oyo omusinga amagezi bwe tugenda mu nina diguri meka ayogere diguri ze yasoma ne kiraasi zaazo tuzijjeyo tuziteeke ku meeza weepikira muhozi simwepikira mubuulira kituufu ye yafuna chansi buchansi yandibadde atuuse ku ddala lya jeno yandituuseeko ku ddala lya jeno nga barwanira ddala ne barwana olutalo bakyali ku saagenti mukikulu ku kifurugunyu yafiira ku saagenti yeyeka abaana barwana bakitaffe bafiira ku lwankaki n'ekitaffe teyafiira mu nsiko ng'ali n'ekitaawe obusungu obujjawa si busungu kiki abantu bannayuganda bafa temubufaako mwefaako mweka gwe nobeera president noteekako mutabani mukyala wo ye first lady mukyala wo ye minister of education era twamugamba ekigambo kimu juzi ntumugamba nti kwebyo ebibiri tako kimu va ku bwa first lady tumuleetera akaana kamuwuube kamukutule tulabe oba naamalako okyaganye alemedde ku byombi kati akyasobola obwa minister of education agala buli kimu abeere nga yakola kitugambe kimu kitte okukaddiya emyaka 7-8 oli mu nkofiira bawa ali mu nkofiira omwana wuuyo myaka 5 lwaki tova ku kintu n'otereera kati mwagala mu 7 mumuleetera akawala tukareete ave ku bwa first lady asigale ku buli tumuleetewo n'akaana kamuwuube akawulire oba abiyita byakusaaga mwensi ye tuli mufa Abawejere ebigambo bino ebyogeddwa kuno obukuta si byange n'ebya chairman w'Abawejere mu ggwanga ave kuba first lady abuveeko tuleeta tumuleetera obuwala weebali bwana weebuli obwokya tumuleetera akaana kamuwuuba ono ali asigale ku education ate oba taagala kusalawo ateeko kimu taagala kusalawo omusajja amulemeddeko mu kabineti ali naye okiwulira mu buliri ali naye lwona mwagenda ali naye kati Museveni mu ssente ze zeeyagaliddemu ata era tuyinza okulooza nti ali bulungi so nga Museveni ali bubi nnyo kati azeeyagaliddemu wa bw'omanyi omuntu okutayitimakinga buli kamu kookola konna ali naawe bw'otanteeka mu kabineti nange tojja kubeerawo n'amuyingiza mu kabineti bw'oba eno bwa first lady mbwagala sijja kuvaawo Museveni aba nga asala bw'ati ngadda mu kisenge kino nga Janet gy'ali aba asala nga agenda mu kabineti eri wansi kutuula nga Janet gy'ali omusajja ne ssente tazeeyagaliddeemu tayitimakinga eyo kati ogwo musango gwani gwa Janet Bannayuganda mwine obukyayi si bukyayi twogera amazima embeera omuntu alina okuweebwamu akaseera ak'okubeera ng'omuntu naye yeerowooleze omusajja amyala emyaka 5 ng'ali mu nsiko wano olweru emyaka 8 ng'alwanisa Idi Amin kati kyandibadde ekiseera ekyokuba ng'akola ebintu naye yeeyagale atambulemu bw'aba asazeewo okugamba nti anywe amazzi aganywe bw'aba asazeewo okusinkana abantu be abasinkane naye omukazi amufuukidde omukazi omanyi Grace Mugabe ono afuukidde ddala Grace Mugabe tamuvaako ku lusegere ku buli kimu kyonna kakati ffe tugamba nti n'ebyo byonna kasita mwena mukaddiye muwuumule mudde lwakitulo oba mudde wano ekisozi oba we mwayagala wonna ananti gavumenti empya eri mu kkono enatera okutuuka eyaani ey'Omuchwezi Omuchwezi simumanyi anti kakati laba gavumenti eri mu kkono awo oba eri magere nange simanyi anti kakati nabo bonna balina engeri gye babalansingamu ekintu kyabwe there is no white person who died liberating Uganda. They were Ugandans, common people. They are the ones who died for this country. And that's why you are saying you must mobilize Ugandans to do something for their own. You cannot keep going outside every now and then that you are mobilizing people to come and... No, let's agree. One thing I'm thinking is that if once Bobi Wine is out of the country, he is strategizing for this nation. No, there is no strategy. The strategy must... ndetereko n'ebikora bya mapapaali birthday ogenda kiteka ku State Square nga 15 ku Sande nembaga nti baneemukirize ngende ndeete muwogo w'enjawulo abakazi abakyala beegayaza bampadde muwogo bagamba tugenda musiika omulala tumufumbe omulala tumwoche omulala tumuvumbike n'omulala yina tumuleete abantu bagende balyeko. President Museveni atugamba
ntobate musobola migati mulye miwogo hakati katwale muwogo nja kuba nina amapapa ali wano ag'okozesa ng'Abawejere mbeere n'ekibo kya muwogo ku mutwe naye poliisi ate etandise okuntisa sijja kubaayo hati ze nkole ntya ffe tukole tutya eyo embeera eriwo kati nti omuntu temumanyi nti mulimu omuntu asiibaawo nga tannana kyakulya ku State Square tewali yadde akantu naye babagobawo tebakkiriza abantu kubeerawo ku State Square abantu basiibaawo mu Kampala ye kyekibuga ekitaliimu essimu y'olukale ekitaliimu amaziga abantu essimu y'olukale eno public phone yadde oyinza okusasula akasente naye ng'oyagadde okukubira omuntu ng'olinamu ebibiri n'osobola okukubira ki teziri bo balowooza nti buli muntu yandibadde n'essimu smartphone nga tuli not smart city anti kati nkubuulira gwe genda olabe Kampala yataliimu mazzi nti osobola okugenda wali n'ofuna amazzi amayonjo abaavu g'osobola okunywako n'otafa ki nnyota temuli Kampala ye mutali kintu kyonna kya bwereere Kampala ye kifo omutali w'osobola okugenda n'owummulira nga bwe tutudde wano bw'ogenda ku State Square bakuba emigo bw'ogenda ludda bakuba emigo kati omuntu wa bulijjo atanawawummulira abanoonya emirimu bo baginoonyezaawa eyo ye Uganda nga bweyimiridde ne bagoba buli omu abantu bakwata buli lunaku ne bakwata ne basuula ne batwala mu kooti KCCA buli lunaku bakwata abantu abavubuka abatali wansi wa bisatu ne batwala KCCA ne basalira ne batwala ekitalya ne batwala eruzira abavubuka abalala kumpi milioni 7 abawala bagenda ebweru kukora obwayaaya be balina diguri be balina diploma balako teri afaayo babo kati bava ku bizimbe bagwa wansi teri ayagala kumanya eyo embeera eriwo kati mu kiseera kino nti tewali afa ku muntu wa bulijjo and we cannot I'm telling you continue to face such challenges when we are available. Some of us will talk, some of us will mobilize, some of us will go ahead and fight for the country. We cannot allow these people again. They have now started saying now we are coming for us, we are Bacchwezi, we are what? We cannot put our country back to the Bacchwezi. We cannot put our country back to Satan. This country was dedicated to God. Where we got our motto for God and my country. And these people are saying for us we are going back. We cannot allow you. We cannot allow you. And I'm very serious. I'm talking as the chairman of vulnerable persons in this country. You can do whichever you want to do, but our country will move on. We must own our country again. It's very serious, exactly. Chairman of vulnerable person in Uganda is seriously discussing on issues that pertaining issues of national importance na yenga government efuddeeyo. Kati oloza tugenda kuddawa gye tudda abantu bagenda kwekolamu omulimu bye mubabbyeko babibajjeko ku mpaka kyali e Zimbabwe kyali e South Africa n'amawanga amalala ne wano kigenda kutuuka mubye ettaka ne mubenda abantu mbagobye ku ttaka lyabwe ne mulyezza ne mubba ebintu by'abantu ne mukola buli kimu kyonna kye mwagala effujjo lye mukoze mujja disasulira gogenda n'ozimba ennyumba n'oteeka abantu mu nyumba mwobatadde n'olowooza nti omaze no your children are outside agenda okuwasa muwala we ali wano bamugobye ne fees naye gwawowo omutadde Harvard anagenda omuwasa mukodomi wo tasomye kubanga gwolowooza tekikwatako toyinza nakwogera mukodomi wo mwana gwagenze kati banzaala emwankole entungamu naye omukyala gwe nawasa namujja Busoga kati olaba kati Katonda alina ebingeri gyakolamu ebintu bye tomanya agenda kuwasa muwala wo gyali tomanya agenda kufumbirwa mutabani wo gyali bagenda baleeta nga tebasoma babaleete nga enviiri zonna basibye ebiviiri nga bali awo bonna bali awo akugambye nti daddi ono gwendeese gwenjagala ono omukolera ki nga tewakola kintu kyonna okubaako ky'omuyamba naye okubeerawo wakiri yogera nga bwe twogera bwe nvayo neyogera kubanga olugo oli mu gavumenti olowooza kyenjogera byakola kinonvuma n'ogaba mukwate bamutte oba bamukumi bafumite ebintu naye golowooza ensi eno ogenda giryako ki era ojja kugiryako makoola abantu enjala beeruma bajja kubalumba babibajjeko n'okubalya mmwe mwennyini babalye nze nabagamba nti Yesu mu Mako 11 okutuusa ku 18 Yesu enjala yamuluma n'agenda n'alaba omuzaabibu bwe yagula n'alowooza kuliko ekyokulya bwe yatuuka yasanga tekuli yagukolomera ne gukala tubakolomera basajjamu bani bakolomera Janet atayakola ki nkolomera mu 7 nkolomera Janet nkolomera mu Hozi n'abatwezi bamwe n'emandwa zammwe n'abarangi bonna bakolomera
program eno bannange ebiga byogeddwa chairman w'Abawejere nze mbyogedde bajja kujja kukwata nze mbyogedde enjananga yakulumye tobaako kyotya olumba bulumbi nengo oli smart Abawejere bafana ddi kakati nze nga chairman w'Omuwejere nange ngezaako okulabika nti Omuwejere osobola okuvaayo n'oyambalako obulungi era nange okulaba nga nyambaddeko suuti eno si lwakuba nti nina ekirala ekyoyongereko okusinga kwenu ne nange kanjambale ng'ekyamani w'Abawejere nze naza wasoma n'osoma masiko kakati ne bakuza mu bigala bye nasookeramu gye nava kati abalala bali mbaleke bo bakole ekibabeere batya abaana boolaba basinga omwana atali ku basale tali ku university loyo mutendeke singa tukuba omulimu essaawa zino Museveni omusalya musango ki ogwaki singa mumpamu Museveni omanyi failure to do your duty as a public servant is an offense. Failure to do the duty as a servant, as a public servant is an offense. Kaberenga tisina public servant. Omuntu yena bwasanga nga waliwo ekigenda maaso kikolebwa n'ata stopping mu mateeka bakita failure to prevent a felony, you become felonious yourself. Singa olemerwa okuziyiza omusango n'oguleka ne gugenda mu maaso gwe kennyini eyaremeddwa oguzi naawe bagukuteekako ogw'omusango. Twakuleeta nga abantu enjala yabaluma ekyabaluma, twakuleeta nga ebiguudo bifu bikyali bifu, twakuleeta nga tunywa amazzi n'ente tukyaganywa, twakuleeta nga tumanyi nti onoobako kyokola ku byenjigiriza n'amasomero ge wasanga gaafa wateekako gago g'osolozamu ssente. Twakuleeta nga tumanyi nti abantu abatannamwasiriza n'obazimbirako obuyumba basulemu n'okutuusa kati ne national housing nayo wagijjawo n'obuyumba wabubabbako buli kimu ne tukuleeta okuuma ettaka lyaffe butaka bwaffe bwe twalina buporoti bwe twalisigaza abajjajjaffe batulekera n'ettaka kati mwali tubbyeko kakati tukolera ki tujja kuvunaana wasanga abantu nga balamu you are in command you are the president tukusalira omusango kyovula batukoremera si mu mbeera mbi naye mu mbeera gye tulimu nze Tugume mu mbeera ennungi si mu mbeera mbi ey'obukyayi kubanga waliwo omuntu okukukyawa obukyayi naye kino kye twogerako abitegedde enguudo gye ziri nkole ababakira batulaba tebaziraba ekintu ekyo kitaamu ankole tusinga ekintu mara okuyinza obugabe nibabujjako tebagende mwankole mubuuze etteka ly'obugabe bwankole liriwa ebintu by'obwankole biri luddawa bw'oba oyagala okumanya nti omunyankole yabonaabona tunulira ku nze Omuwejere nasoma ate nsomye nnyo naye nali nkozeewa nina omulimu gwenkola abanyankole babonaabona bye batunda obunyeebwa abanyankole basindika ekigaali nze nkugambye kutandikira muno Kampala natandika ku kigaali neesomesezza Museveni tamanja ade n'ekikumi tampeererangako tansasuliranga bbanja tanzimbiranga nyumba tampasizanga mukazi sinna kyemwagaza sinna kyemwebaza ate tammanja nze mubanja kubanga ntuuze wa Uganda nina eddembe lyange okufuna ebyo birina okubeera nga mbifuna kubanga services nga president olina okuziwa buli muntu yenna otusosodde otugyemu abantu oleesa abantu abatali bawano obawadde byobawadde ffe n'otuleka ne tufuuka emmomboze mu ggwanga lyaffe tukulaba tukutunulira muleeta Sudaani ne mugiyingiza mu Uganda ne muleeta Kongo ne mugiyingiza wano muleese biki byonna muyingiza wano tubabuuza bye muyingiza biki temutubuulira ffe tunaabeeranga omulooza tuli basiru Abawejere tugenda batwala misinde tujja batwala ng'empale enfungize Musafiri prime minister ojja kuddukira mu Gomesi Musafiri Nabanja ogenda kuddukira mu Gomesi twamugamba gwe bazaala mu nkoko wali gwe wandibadde omanya ensonga z'Abawejere naawe wazivaako oli ku bantu kati naawe ogamba tuwozesa ebikola by'amapaapaali wabyogesaako ddi kuva ddi kitaawo yanoonyanga ssente okuweerera mumanyi wali mu nkoko wali ekakumiro manyiiwo wayozesaako amakola g'amapaapaali gwe yogera amazima ngamba prime minister Nabanja kakati mu kiseera kino n'otujja n'otubagajjalirako mugende munoonya amakola g'amapaapaali ge mbamwozesa wagozesaako gatwalira beekakumiro wagozesa ffe twakoowa embeera embi mukolere abantu mugende mukolere abantu
mulemo kugira ku bantu nemutandika okugamba yozesa bino simanyi bwe mugati bwato gusobora gendo lye muwogo mwe mwa version okulaba omukulu gwaita Gashumba byakula byonna byayogera Gashumba nawe muveeko Gashumba muveeko mafias okola mulimu ki wasoma ki tubuulire nti ze Gashumba nasoma kino nenkuguka mu kino era ofisi yange eri wano nkola kino gwe sente ezo zogaba amaworoka govuga n'ebintu byokola sente ozijawa oli mafia gendo mpabiri nchikogede oli mafia sente ozijawa abo bakatabo be government beteeka mu sente baje babuzabuza abantu nti nabo bandumirwa abantu ba bulijjo Gashumba yali akozeewa atubuulire yalina project ya Nabukeera nga kayo project ya kufunira mu sente oyamba omuntu nteyo project ya kufunira mu sente abo Bagashumba ba andu mwenda tubarabye baramani barugahara tubaraba zembeera zezo batamere mirundi zezo zembeera ezo tebaliwo lwa muntu wa bulijjo baliwo kwegagawaza kasita yabeera n'amayumba ge kasita yabeera n'ebimotoka bye kasita abeera n'omusaara n'abeera n'ebintu bye yali no protectinga regime buli ngeri yonna kyova olaba yakugamba nti tuli mu diversionary nti bo balina abakola ki balina abantu bangi be basobola okuleeta ye Gashumba naye ali omukwabo lwaki tajja oba ali omukwabo ebintu bye mukola mmwe basajja mwenze kankubire Gashumba mulemeddwa okutereeza eggwanga n'okugamba bannayuganda ekyo balina okukola n'engeri gy'okubanga eggwanga lirabirirwa ng'abantu bonna ekyenkanyi muli awo mwekozesa byammwe nemutandika okugamba bali babasinga batusinga kyabo tubeere bantu balamu jjajjaawo bwe yajja mu Buganda najja wano e Masaka wano bamukwata bulungi singa bamusosola wandibaddewo kakati bino ebyokusosola Museveni n'asalamu n'akwata abantu abamu n'abawa omusimbi abamu n'abazimbira kino bali n'abakolera kiri abalala ne basigala nga tebali bwe bali kyekikusanyusa osigale ng'omuwagira okubeerawo emyaka n'emyaka mweddeko basajjamu mweddeko fena tuli bava mawanga nange jenva eyo nva wala owulidde naye ekiseera kituuse tukolere eggwanga mulemu ebintu by'okweyagaliza mweka ne mweka ne mutandika n'okubajjagala ku bantu nti mwe mulina kino abalala tebakirina bye mulina bigenda kubagibwako mutusonyiwe naye embeera gye mutuyisaamu tubalaba naye tubasonyi ebusonyi nga tumaliza program fonoko olwaleero awamu ne chairman of honorable person in this country and is actually fighting for everyone to have equal rights and equal opportunities. Definitely, yes. If possible, in this regime. Nakatalekeka, your birthday is on Sunday. What's your plan? My plan, I will begin with the distribution of purple leaves. To who? To vulnerable people. According to Nabanja. Yes. So I will have, by the way, there are no purples in Buganda. So we have sent a team to go to Masindi to bring the leaves. So the leaves will arrive, I think, by tomorrow, and then we shall start from one day gear. Supplying. Please, Gendo Yose, go and wash. Then we move. I'm expecting to be joined by Robert Kyagulanyi Center. I'm expecting to be joined by Dr. Chiza Besigye. I'm expecting to be joined by Road Mayor Elias Lukwago and other members who are fighting for the rights of the people. Then we move together, slowly, peacefully. It is a Sunday. We are not going to fight anybody. So the police should not even bother deploying anybody. We are Ugandans. We have the road mayor, the owner of the city. So we shall move to the Constitutional Square, where we are going to meet our people. And these people, the vulnerable people, we are going to serve them with cassava. Fried cassava. There is cassava which is roasted. Waliwo cassava muvumbi ko ruzungu ruba ruzibao. Naye omuvumbi koyo gwe bateeka muki muvu. And waliwo there is also this cassava which they cook normally. There's smoked cassava. Smoked cassava, the cooked cassava, the boiled cassava, there is fried cassava. So we are bringing several types of cassava, which I'm going to carry on my head, distributing to my people. Then by around 5, we shall, I think, be finishing. If we don't have transport back, we can even sleep. This is our city. Yes we can. For everyone. It is for everyone. We can sleep and go the following day. If we fail to go, then we again can even sleep again. This is our city. Uganda is ours. What are they fearing?
No, the police was telling me, you want to mobilize people to come and take over power. Do they take over power from Constitutional Square? Power is not from the Constitutional I don't Square. know what's wrong with these people. Let us go and sit and eat what we eat. Even if we are to remain there, we stay there. What's wrong with that? We shall be updated on this maybe by tomorrow. After all, let me tell you. After all, people no longer have rent at home. They are being chased away from their land. One, they are being chased away from homes because they don't have rent. No yaka, no rent, no what, no food, no what. So if we stay there, Tubawaka. We are home. The Constitutional Square is our home. So expect us to be there. Dear police, dear security, you expect us at Constitutional Square on Sunday. By 2 we shall be there. Supplying what? Supplying cassava and the pawpaw leaves. Pawpaw leaves. So what's the relevance of pawpaw leaves? It's for washing clothes. And we want to tell them how to wash. You can't misuse the whole pawpaw leaf. You have to demonstrate. You use one part just here in the armpits where it goes. That's where you wash. The rest you don't bother. You just use and wash here. So we want to tell our people on how to use the pawpaw leaves by washing and also by eating cassava of different types. So we are calling upon everyone who wants to taste cassava in different way to come and join us. So inviting even internationals to be available. Those who can taste cassava for the first time. You remember Chiwanda launched it was a Rolex. That was a chapter of what? So if we launch cassava, there is no problem. This is, by the way, a presidential directive is a law. He said go and eat cassava. And you're going to launch cassava? So any police officer who is going to come to arrest me will have done wrong. He will be arrested and be charged. Because a presidential talk is a law. He has said go and eat cassava. And even Nabanja has a statement of using the pawpaw leaves. It's also presidential. It is also directive. So I'm within the confines of the law. So I will be there and that's why you want to supply everything within Kampala. Yes. Why don't you supply them from the village? I don't have transport. I will go there if I get to the way. But here I can walk, here I can do. So I will reach you, ladies and gentlemen who are watching us on Facebook and Twitter and YouTube. Yes. I want to invite you, please, to join me wherever you are going to be. I know those who are in the UK, who are in everywhere. You will be watching us. We shall be there live. We shall be live. Yes. And I will broadcast. Please, and I know you will definitely Target TV will broadcast. Flashlights. And the flashlights and the rest of the stuff. So we are actually waiting to be with you on that day. Thank you very much, and I hope to see you or to appear again if all God will does well. If God still gives us life. Yes. 10. And therefore, for that reason, may the Heavenly Father bless you. Twadeko ne chairman w'Abawejere mu ggwanga, chairman alwanire eddembe ery'obuntu nga bulijjo. Kisa kya Katonda era twebaza Omukama olw'akaseera kano katuwadde. Tubaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Sebo neyanza nnyo sebo.